Abantu bawangalira mu bitundu by'e Katwe mu town council y'e Kabatooro mu district y'e Kasese basabye government yongeremu amaanyi mu kubayamba okutaatira ebisolo by'omu nsiko ebisala ne bijja ne bitaataaganya obulamu bwabwe. Bangi ku bo bagamba nti naddala GGONYA zibalesenga balina ebisago n'abandi okufiirwa obulamu bwabwe. Kakati basabye ekitongole kya Uganda Wildlife Authority nga kirwamu ne government bakole kyonna ekisoboka okulaba nga bataasa obulamu bwabwe ku bisolo ebiva mu nsiko ne mu mazzi. Ebisolo by'omu nsiko be baana baliwo era nga kifuuse ekizibu naddala mu bitundu eby'e Katwe, Kabatooro mu disitulikiti ey'e Kasese. Ebisolo omuli GGONYA, envubu, sakate n'ebirala bye bikyagenda mu maaso n'okubanga nate bituusa obulabe ku bantu mu bitundu bino. Jagwa, Joseph Sakate ne Mate Johnson be bamu ku batuuze ab'e Katwe Kabatooro era nga bano bavubi mu disitulikiti ey'e Kasese abakyalojja bafuna ebiwundu nga babijja ku GGONYA mu nnyanja eya Edward. Ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga omwaka oguwedde nali ngenda kooza engoye z'abaana bange GGONYA n'enkwata n'endya. Kati GGONYA bwe yandya nenkutula omukono kugulu ne kumenyeka, olubuto ne lusala n'omutwe guno gw'olaba guno. Kati ne bankuba ebifaananyi ne tubisindika mu wuwa. Nyenda obuyambi gavumenti enyiyambe tinyina okuguru nyenda banyibambe kuguru n'obuyambi baguma ne banyiyamba abaana bange ne babinga sukulu tinyina obuyambi bwona. Bano oluvannyuma lw'okubanga balumbibwa ku njigoyego z'ennyanja Edward balowooza nti bagenda kufuna obuyambi okuva eri aba Uganda Wildlife Authority wabula olujjukidde olunaku olwaleero ng'embeera ekyali yakyesirikidde muzigo mu ttimpa naddala mu kulaba nga baalirira abantu bano bagenda mu maaso n'okuba nga ate bakosebwa ebisolo bino. GGONYA ikanyikwatira keegi ikanyitwaraho okuguru kwange bakanyitwara Kagano ku mwezi wa 5 na Rugayo ku mwezi wa 7 banyihireho milioni 3,50,000. Izindi niziruga mu bataka na kuiweka mu bataka kuikopa hati bachaliyo ne banyibanje saa zino. Kati sawa zino juzi nakubira kabahuwa nembaga okubanga ekagando yansindika ekirembo mba magumba wankagana reka milioni 4 bansindika ekirembe kati ekirembe bansaba milioni 3 okuntereza naye sina senti. Kati mbadde nsaba government enyambe kubanga nfa nina abaana 9 abaana 8 basoma omukulu ali mu siniya ya 2 kati ndi awo sina buyambi bonna. Saba government enyambe kubanga ndi bubi sikola kindi awo family endemeredde. Abatuuze wano ebasinzidde ne basaba gavumenti ya kuno okulaba ng'ebalowoozaako nnyo n'okutekawo embeera eyinza okubayambako okuteekawo akatimba akaziyiza naddala ku bisolo bino mu kitundu kyabwe. Mugezi wange ne bamweta Ramanzani Matovu GGONYA kamuliro mu nnyanja kandi nuwe yabeere na nyamba mbeni nsaba gavumenti etuyambe abantu baitu bawerire mu nnyanja tebakutuyamba. Akagenda mu nyanja yagenda kukora yahikayo GGONYA yamukwata bagezaho abataka bamuseera bamufuna bejja bamuziika betu kurugamba muziika tinkafunaga obuyambi bwona kuruga mwawuwa orundi kuruga ahantu hona ndo asigira abaana 3 tuba kusoma n'okusoma obukuba tinyine teine kiyansigire kyona n'abawuwa tebene kibanyambire kyona. Yadde nga guli bwe gutyo aba Uganda Wildlife Authority bagezezzaako okuteekawo nate ebikugira naddala abantu wamu n'abali ku njegoyego z'ennyanja Edward okulaba nga baziyiza GGONYA zino okuba nga ate tezibalumba. Byatumisime Gerald, Solid TV, Omunnyo.